Fr Kazimba Mugalu akibishop avuddeyo n'akakasa nti ddala ekyamazima kiri nti mu ggwanga ly'ettu Uganda mulimu ebitatambula bulungi era ng'ebintu bingi nnyo. Ekyamazima kiri nti engeri gye bitambulamu si engeri ntuufu gye byali badde bitambulamu. Ono avuddeyo n'akatema abagoberezi b'essako n'abagoberezi b'ekkanisa yonna nti ye si mwetegefu kubeera nga temunange ayogera ku mbeera yonna eri mu kubeera nga etambula mu ggwanga ly'ettu Uganda. Era ng'ono ategeeza n'agamba nti abantu abasinga abali mu kubeera nga bamusaba mbu abeere nga afuuka omuzira waabwe akolenga ssenti general kyesobola okubeera nga akola mu myaka gya Idi Amin. Era ng'ono yayongerezaako n'agamba nti ekyamazima kiri nti si mwetegefu kubeera nga afiira mu bintu ebitakwatagana olw'ensonga nti naye alina obulamu bwe yandyagadde kubeera nga abeera mu ssako, alina ne famire gyali mu kubeera nga alabirira. Kakati n'abaana kye bamukola ku social media era ngenda kubeera nga mbiguterawo osobola okubeera nga naawe ensonga ezo ozewulirako wansi awo ogenda otuwendowooza egulooza ki ku nsonga zino nga bwogenda okubeera nga oziwulira sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga nga zino okubeera nga zitambula mu ggwanga ly'ettu Uganda. Ku video teeka kiralo like nga sharingirako abala kubokusako wansi always kabeera open tekigenda nawe kubeera nga tesulawo endowooza yo buli awo wandyagadde okubeera nga oyogerako kabeere katitandika emboozi eno eya Archbishop Kazimba Mugalu wa gye byatandikidde nawa ensonga owezituuse akadde kano tembaawo. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part. I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathaniel's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love. Quietly, silently, you make an impact. But people were shouting and shouting, and they end up doing a lot of nothing. Not every time that we use one approach. No. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Lumu? The man did a great. The man was killed. So, do you think I can make an impact by being killed? And I say, Kazimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Njagala kwogera ku nsonga olunaku olwaleero nga nkubiriza bannayuganda bonna okubeera n'obuvunaanyizibwa. Baganda baffe abali mu opposition n'abavubuka bali abatulaba mulekeraawo bwe mubulwa content mumulwa ebyokugamba abantu mwawagawagawana abaana mu byobufuzi abalala bamalize bafudde abalala bali makomera famire zasasika n'ebirala bakulembeze bamwe kibakula kusalawo kubaleka mu mabuusu ne bagenda mu Amerika kweyagala. Si mu bubi muganda wange Kyagulanyi si bwe batwe bakulembera banno tukulaba uli mu kulecturinga ba Amerika ba student ba resident ba Amerika oba lecturinga ku ki siriensi zakuladde. We call those misguided missiles. Si mu bubi omanyi temwaganda kubawabulako mulowooza mutegeera nnyo mulowooza mwakikuba si mu bubi naye nga tukugamba nti lekiki ezo z'owa ba Amerika newa jangu oziwewa n'abaana baffe baganda baffe mu universities newa that is woba ddala ng'oli mukulembeze tokyayina kyotegeeza ba Amerika ku Afirika bamanyi n'okukusinga ebiri wano. Tosomesa democracy mu Amerika abalina democracy n'ebyabwe batusinga bintu bingi tolina byolekitalinga era ffe tuba tukulaba wano tuga n'oleka banno wano nga wawaga bantu buli muntu yenna waga abaana baffe wano ali Bulaaya yadduka bali Nairobi bali Sweden bali South Africa bonna muli ku mitimbagano gye mupikira abantu abaana b'abantu wano bannaye enjala ebaluma abaana tebalina kibakola abaana tebalina ssuubi. Tusaba abakulembeze mweddeko kati ekyazzeewo tunalebo na Kimulyo yafudde kati mugamba mbu ate abafaaza be baamusi ate simanya bani buli omu bulwe ebyokwogera mubaako kye mubuukira naddala abakulembeze be mu tubegayide mweddeko
Namwe abakulembeze temulina kukwata information etalina mugaso gye mufeeding abaana baffe ne mubapika obusungu buli lwe mubulwa ebyokwogera n'okubulira abaana baffe mufunayo kye mwekwasa kitayamba ne mukiteeka mu society ku social media. Government wagamba mukozese social media mu influencing abantu bulungi. Naye abaana baffe biseera baba feeding information enkyamu ne basigala nga tebafunye kya mugaso kyonna ku social media. Namwe government mugikozesa bulungi social media. No wonder wano navayo ninganti ba influencer ba meeting a president ne bavuma ne bagana njagala ku 5 billion nedda the 5 billion zinanzagala ko ya nenzira bakwalinze etika nenzitwa sagala butono nali sagala sente ezo kinda gwe nataakinga yenna okiraba mwabavuka nga tumalize tubaga mu mutimbagano mu kose bulungi mwabo opposition mulekerawo kuleta omuntu yafudde ne mubika yafudde mubika muli basezi Mbu yafudde no muleta omuntu wako no yamuse muleke kubulwa content wagamba abantu nimutandika okuliyetinga buli kiseera embeera kati omukyala bambi yafudde mwana muto whatever ki yafudde kintu kufa kintu kizibu nnyo family ne muziteeka mu bizibu mukweraliikira okutayamba muletawo empalana kati bwataba bishop simala be bamuse bamwagaza ki mwanya ababishop abantu bebalabirira bebayamba bebakola ki mulekea otuwa content omufunga temuyina content musirikire yeyo kagobaka mweche namwe abakulembeza bali mu government mwesembereza abantu abavuma abawemula abantu abasudde amaka g'abantu abasudde business z'abantu abasudde abantu mu depression abayimbi abaana abeeyiya ku nnyimba zaabwe mu mbeera bonna ne beteekamu akasente omuntu n'abakuba ng'ali ku TV n'abakuba ng'ali ku social media abaana balyewa muntu yetaddemu obusente bwe kyokka ate mmwe wennyini mulya nabo mudayiminga nabo omuntu mu bugambe nti gundi ovuma abantu si kyabyaga toddayo kunsemberera wano ng'ovuma abantu ne batandika okutya ti wevuma abantu eyo njafiirwa emikwano egy'obuvunaanyizibwa naye tulaba abantu abavuma abantu muloolinga nabo mudayiminga nabo mwekuba ebifaananyi nabo kikye mugezaako okulaga nti kyebakola kirungi tebatukwatibwako linda olunaku omuntu oyo lwali kuvuma embwa naye ekyukira mukama waayo lwolitegeera nti okuvuma kibi mubulire abantu ekituufu temubatya abamu mmwe mubawa tolina kyomutyako bannayuganda abavubuka bannange mbasaba mukozese emitimbagano bulungi ekigambo okuvuma kuwemula nedda kyakuba pate namba nuupu ekintu ekyasinga okubasuuza obukulembeze n'omukisa okubeera nti ebyaddala mulowoozebwako mu ggwanga lino ng'abantu ababuvunaanyizibwa bantu ab'olubatu abatono okuvuma n'enkizuula nti mu Luganda abantu boogera nnyo bavuma ebigambo vocabulary balina mungi. I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathaniel's approach than the power of John the Baptist's approach. You can speak and speak and speak, no impact. You can speak, and John the Baptist did a good job. He ended up losing his head, and the mission ended there. Nathan did a good job, and he ended up saving someone's life. That's why we have Psalms 51. You can do God's work by approaching power with love, quietly, silently. You make an impact, but people were shouting and shouting, and they end up doing a lot of nothing. Not every time that we use one approach. No. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Rumu? The man did a great... The man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? And I say, Kazimba also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Mukadde waffe Stephen Kazimba Mugalu. Omwana okufaanana ennyo Ssemaka si bwe bujulizi obumala okulaga nti mwana wa mu nnyumba olw'okuba afaanana nnyo Ssemaka. Y'ensonga lwaki n'abaatusookawo baateekawo omukolo gwa ddeeni oba kiyita okwalula abaana. Omukolo ogwo gwagendererangamu okusunsula abaana ab'omu kika n'abataali ba mu kika. Agenda okusunsula bwe yateekateekanga
Talina lunaku lwe yagamba nti gwe David ababo tobaleeta kubanga baakufaanana nnyo ne bakatagga. Leka bali abaafaanana bannyaabwe be baba baleeta tubasunsule tumanye oba ba mu kika kino oba si ba mu kika kino. Baana bangi be walowoozanga nti bafaanana nnyo bassemaka. Akakuŋŋunta kagenda okujja nga si baana ba mu bika ebyo. Era bangi abaakuliranga mu bika ebitali byabwe mwana wattu nga yafaanana ssemaka n'akatagga. Naye bwe baamalanga okumugaba ku muliraano n'ojjira ekirowoozo kya sonna. Mwana wattu yamumalayo n'amatu. Mwana wattu yamumalayo n'amaaso. Mwana wattu n'emimwa gije. Lwa nsonga nti abakyala mu biseera ebyo baabuusanga abaami olubbobbo nga bali mbuto. Omukyala bwe yamanyanga nti yasooloobangamu ku muliraano, ng'omwami amutega olubbobbo asobole okuzaala omwana amufaanana. Baana bangi be walowoozanga nti be bagenda n'okusikira mu bika ebyo, wattu ne weesanga nga baakumuliraano naye nga baali baafaanana nnyo bassemaka b'omu nnyumba ezo ne bakatagga buki bukatazzi. Kaakati naawe mukadde waffe linda lunaku abaana lwe baliddayo mu bika byabwe lw'olimanya gye baali bafaanana abatuufu. Lw'olimanya nti wano baali baabatuteekamu buteeso okutufaananya ababavuma, okutufaananya ababatyoboola, okusobola okusiigirako ekifaananyi nti abanna abaagala okufuga eggwanga tebasobola kuwa na bannaddiini kitiibwa. Mukadde waffe nnina ekibuuzo nze mbuuza, ani oyo akwana avuma? Mukadde waffe ensonga gye tulimu eri siriyasi etutta obulamu bwa bannaffe, nga bannaffe abamu n'abakulembeze bali mu makomera leero, nga n'omu olunaku olwaleero alimu ku bagenzi yayingidde dde ebitalo takyali muntu. Bw'oba omwogerako essaawa eno omwogerako ng'omugenzi gundi abadde MP yafudde. Tuli siriyasi, tetuyinza kwoza nga twanika mu ttaka bakadde baffe, tetuyinza kukwana nga tuvuma. Abantu be mulowooza nti bamuffe baabatuwagikamu buwagisi okutufuula abatalina nsa, okutufuula abatalina be bawa kitiibwa. Minisita omu najja n'akola statement n'agamba nti ffe bwe twali mu nsiko ekiro twagendanga ne tutta ku makya ne tujja ne tukubagiza. Omuyeekera alina amaanyi ekiro agajja natta n'awaayiriza gavumenti, mbuulira bwabulwa amaanyi agavuma n'awaayiriza opposition. Abantu be mulowooza nti bansa kyekizibu kyammwe be bakubye kalicho institutions okuzimalawo abo ab'amakooti be muyita ab'ebitiibwa, be batyobodde institutions za Mukama Katonda okuzinaabuula abo be muyita ab'ebitiibwa. Era gwe waalisoose ne weebuuza, olowooza lwaki basinze kuvuma gwe? Lwaki gye bateeterera tebabavuma nnyo? Mukadde waffe Stephen, gwe olowooza lwaki basinze kuvuma gwe? Lwaki gye bateeterera tebabavuma nnyo? Waliwo sisitimu ebavuma etufaananya nti tetugwanidde, kyokka ng'ate ttiramu ekitiibwa kyammwe. Era nagibuuza gye buvuddeko nti ne bwe munaamufunye eggwanga mmwe mugenda dituuzaawo, nga institutions we mwali zikuŋŋaanyiriza zonna muzivumye. Nabuuzaako, what is power for you? Power, it is collections of powers. It is a collection of powers. Ne bannaffe abo bayonoonye ensa ya buli institution eyalinamu ekitiibwa. Nga n'omu ku bo lunaku lw'amazuukira yakolako statement batuleekaanyiza agadongodongo mubasaba Katonda wammwe tawulira. Omuntu asobola okukola statement eyo nga yeesitukidde ng'eyise mu kamwa ke tasobola kulemererwa kuvuma, kutuma bakuvuma. Omuntu asobola okukola statement eyo tasobola kulemererwa kutuma bakuvuma. Mukadde waffe bangi be mulowooza nti bamuffe, bangi be mulowooza nti batufaanana, naye olunaku lwe baliddayo mu bika byabwe gye mujja okumanya nti mwana wattu ate baafaanana nnyo bano ne bakatagga, wamma ddala kituufu eri tebaali baayo. So mukadde wange, mpulidde eddoboozi ly'okozesezza ery'omwanguka, ery'obusungu obungi ennyo
mukadde wange teri akwana avuma okujjako nga tali serious n'omukwabuza akwana agonda naye ate nze ayagala onnunula nze ayagala okukulembera mukadde wange si ffe tubavuma be muyita ab'ebitiibwa be babavuma be muyita ab'amakooti be babavuma ekiswaza omugagga kusesema ntula era n'obubaka bw'omu mwabuwulira kumazuukira nzikiriza bannaffe abo oluusi bayinza okuba basitula amaloboozi nga batendereza naye sitetasi y'oyo yali teyinza kukozesa bigambo ebyo bye yakozesa sitetasi y'oyo ne pozishoni mwali yali tegwana kukozesa bigambo ebyo bye yakozesa byatasobola kukozesa kusenda ttaka byatasobola kukozesa kukisenda mayumba byatasobola kukozesa kukitta baana byatasobola kukozesa ku kufa kw'abakadaama yabikozesa okuvuma abeesinziza ebyabwe weewaawo alina bye yali ategeeza ebirala kati omuntu asobola okukola sitatimenti ng'eyo tasobola kulemererwa kutuma bakuvuma tasobola kulemererwa kusindika bakuvuma nyinimu ekyatuyamba nti ye maaso moogi oyo baali baagala bamutwawuleko bwe bavuma bwe bataagingamu his excellence Kyagulanyi tuba tugenda mu kulonda omujjeggoomu najja n'akola statement nagambye abantu ba Bobi Wine temugenda mu nkuuka kapawazi z'obuyinza ebyoto by'obuyinza bitudde Buganda ng'oyinza okukola statement eyo nagambye abantu ba Bobi Wine temugenda naye nva nembaga bano si bamuffe ogenze kwogereza ate otuuka ovuma taata wa muwala ogenze kwogereza otuuka ovuma mukoddomiwo so nabwe ekityo mukadde wange oluusi abantu mujja kubalaba nga batufaanana mu ndabika nga bambadde obukofiira nga n'omubala bagukuba nti people power our power naye nga si baamuki si baamuffe njagala otegeeza ku bannayuganda mwenna bannaddiini nabo bantu okubeera bannaddiini tekibafuula bakatonda ekifaananyi kya Mukama bali mu kiki kibeezi nabo balina ebibasukkako tubabanjenga kimumaloboozi agasobose nammwe bannaddiini bakadde baffe bakitaffe mu Katonda ebikyamu mu ggwanga mubyogerengako temusirikanga busirisi naye naffe abantu tutegeere nti ne be tubanja okubyogerako nabo bantu ngaffe mu mbuto z'abannyaabwe baamalamu emyezi 9 ngaffe so nabo balinako ekkomo olw'okubanga nabo bitonde ngaffe naye nammwe bannaddiini bakadde baffe bakitaffe mu Katonda amaloboozi temugatummanga waliwo abamu baba bajja obutereevu n'okutuwemula ne batuwemulira ku butuuti bwabwe ng'owemakerere kabula bujingo teetaga kukweka n'okutuwemula atuwemula nemufiirwa aseka nemukola kyakola ki naye ne tutamumalirako nnyo budde kubanga alabika ayambadde kyambalo kya Mukama naye ng'alina oba osanga ebikolwa ebirala byakolera mu kyambalo kya Mukama so bakadde baffe amaloboozi mugatwazike mu kitiibwa tubasaba busabi tetubalagidde era nga tumenye ku mavi naye ababavuma si baamuffe tukyenjagala mutegeere bakadde baffe ekirala mukadde waffe Stephen Kazimba ettamiiro ly'obusungu kadde waffe status mwoli manyi oluusi wabaawo ebisukka bakutomera nnyo bakutyoboola nnyo bakuweebuula nnyo yensonga lwaki nkubuuzizza olowooza lwaki gye bateeterera tebabavuma nga bye bakuvuma naye munnange ettamiiro ly'obusungu oluusi ekyo kye baba baagala okukuggyako kyekyo ky'oba obasinga baba baagala kukuteeka ku levo yaabwe babeera baagala kukukakkanyiza ku levo yaabwe then nja bajje bakuwemulenga mwenkanankana nga bawemula gwe balabanga musegu eyanyize
nawe ekyo mukadde wange kubikususseeko owuliziganya nga munnaddiini tonyiiga. Tukimanyi nammwe muli bantu, tukimanyi nammwe mulina obulamu, kubanga akubuuza lwaki otya okufa nga ate otusomesa kufa nti bw'ofa ogera mu ggulu, naye bw'aba ava ku kyaki n'asanga ente yagala omutomera agidduka naye abatayagala emukole ki emutomere. Nawe ekito mukadde wange ffe abatuufu tetuyinza kubavuma, tetuyinza kubatyoboola, wabula tusobola okubasaba, tusobola obbeegayirira, tusobola okubalaajanira. Naye ekyokubavuma twakuzibwa. Mukadde waffe tetutuuse wano by mistake, twakuzibwa mukadde waffe. Era tetuli mu muzannyo, tuli ku nsonga nnene. Tetuyinza kukwana nga tuvuma, ate tetuyinza kutuba nga tukuze kutuuka eno nga tetumanyi bukulu bwammwe okuggyako nga tulina ebigendererwa ebyaffe. Ne waliwo